Bwaddene ligambwako nnyini lyo munnange woowulirira bino ensonga za Dr. Kizza Besigye zikutte wansi ne waggulu. Kakati nno simanyi oba guno mulundi gwakomeka nga twongera okufuna obukakafu nti Besigye bamulanga bwemage. Besigye bamulanga bwemage. Kahinda Otafiire Genero bw'atyo ayatulidde General Museveni nti Tabesigye oba si kyo muwozese oba mute. Kale bw'atyo munnange nga avumirira okusiba kwa Besigye. Kati ennaku tuli mu bisatu birambirira, ennaku bisatu aziwezezza mu nkomyo nga tawozesebwa. Kakati Kahinda Otafiire munnange bw'atyo n'ategeeza General Museveni nti Tabesigye bw'oba tosobola kubeera ng'omuwozesa oba muwozese tukakase, bw'oba tosobola muwozesa mute. Waliwo journalist omu munnamawulire gwe nabadde njogerako naye n'aŋŋamba ati Kahinda Otafiire oyo gwe tunula butunuzi essaawa yonna bajja kumukwata nti kubanga abasajja bano si bangu yadde n'akamu ate tebaagala muntu abagambako nti kati oyo essaawa yonna muyinza okulaba nga bwe batyo bamuyunzeeko naye ebisango gyali eyo mu ministries gy'abadde aweereza. Naye munnange ekikulu nti kyayogedde era nsuubira okuba nti amatu gaabo ebigambo gy'abyolekeza temulimu bipapula babiwulidde. Kakati yayongerezaako ebintu bingi nnyo ku nsonga ye ey'okuta Besigye bamuwozese oba si kyo bamute, era nga ye agamba nti okusinziira ku kiriwo gye banaakoma okubeera nga tebawozesa Besigye kitegeeza mu maaso gaffe ffe ng'abantu tulaba Besigye talina musango era tagulina. Kale munnange ebyo ngenda kuba mbikuyitiramu mpola mpola kubanga njagala okubuulira tutera okwogera ebintu ebimu abantu abamu nga bagamba mwe mumala googera mwe temumanyi intelligence ya gavumenti erina intelligence naye nga intelligence olwedde tukimanyi nti ya kibogwe. Kakati munnange Minister owa Internal Affairs Kahinda Otafiire bw'atyo akawaŋŋamudde. Teweerabira aba Hillside View Apartments wali ejjanyu ku kyaki Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda Kitende oba Kajjansi buuza ejjanyu ku kyaki eyo gy'ogenda okusanga apartments omuli buli kimu mwekiri, era nga munnange osobola opangisa ebbanga ly'oyagala so nga ate compound nnene nnyo mulimu ne zitenti osobola okugenda n'owummulirako awo okukozesa security ate nga ne wifi weeri, amasannyalaze tegavaako, transport bw'obakubira ng'omaze okubuukinga nabo bagambe nti ndi wano bajja kujja bakunone kasitoba nga tuli wala nnyo naddala ng'oli ku airport Entebbe bajja kukunona. Maintenance Palace bano balina solar systems zonna, nkugamba nti bano balina water heaters ezikozesa solar kuba zinywa amasannyalaze ezo muganda wange oba wali ozikozesezzaako nga ziri direct ku masannyalaze agayaka gano water heaters ziraba edduka zinywa amasannyalaze. Ne kati aba Maintenance Palace bazirina nga za solar, balina water pumps nga za solar, balina security lights za solar, security cameras za solar n'ebirala muganda wange by'oyagala okusinziira ku bwetaavu buggo bannyonnyole bunnyonnyozi aba Maintenance Palace babirina. Balina ebyamazzi byonna n'ebyamasannyalaze era gwe osobola obbakwasa ekizimbe kyo ne bakimaintaininga mu nsonga y'amazzi n'amasannyalaze, ate nga ne ttiimu ey'abakugu bagirina esobola okuyambako bw'obanga obawadde contract nti jangu mujje muteekeyo solar system wano ku ssomero lyange, so bajja kujja ne ttiimu yaabwe ey'abakugu babinstallingeyo beba Maintenance Palace. Kakati munnange nga saagala kuliira kadde munnange Minister owa Internal Affairs owa Uganda Major General Retired Kahinda Otafiire bw'atyo awadde obutali busanyufu, ayogedde ebigambo naye nga byakwemulugunya era nga bino abyolekeza gavumenti olw'okusigala nga munnange ekyasibe Besigye, ng'agamba nti kino munnange tekikkirizibwa mu mateeka. Buli munnayuganda yenna gy'ali
okubeera nga akwatibwa n'abeera emabega w'emitayimbwa n'akuumibwa eyo nga tebagoberedde due process. Munnayuganda alina eddembe okubeera nga aweebwa omukisa yeewozeeko, so si kukwata bukwasi nga tumuwadde eddembe lye bw'enoosibira busibize eyo mu ngeri y'okubuzaabuza. Kati bino munnange yabyogedde, yabadde ali ku mukolo ku Sam Kalega Njuba Memorial Lecture wano mu Kampala lunaku lwakusatu lubadde lunaku lwakuna. Munnange Otafiire bw'atyo n'agamba nti Besigye bw'aba tawezeseddwa nga bwe kirina okukolebwa formally ng'enkola bw'erina okubeera mu bulambulukufu mu kkooti, kiba kitegeeza alina okubeera ng'ateebwa bunnambiru, alina okubeera ng'ateebwa bunnambiru. Kakati bw'atyo n'alaga okunyolwa okw'amaanyi nti omuntu ayinza atya okubeera nga asibwa emyezi 8 nga tawadde mukisa kubeera nga taweddwa mukisa kubeera nga yeewozaako okumuleta mu kkooti nti kakati omusango guno otandika okwewozaako, babula nga babuzaabuza buli kaseera. Kati baatugamba mu ennaku tezinnawera kubanga bwe bava mu kkooti masho ne bamuleeta mu kkooti eno ey'abantu civilian court, kitegeeza ne batandikirawo okubala ennaku. Naye nga weebuuza DPP nti singa ye babeera bakimutaddeko ekintu ekifaanagana kuba ekityo ayinza okukikkiriza? Eba injustice era awo ayinza okujjayo byonna nsi yenna yonna. Kakati munnange Otafiire ono nga senior figure mu kibiina kino ekya NRM, National Resistance Movement, era nga ono y'omu ku abo abalina General Museveni mu nsiko mu lutalo lwe baatuteekamu nga batusuubiza nti bagenda kuba banunula eggwanga. Kakati Otafiire kyayogera kitegeeza nti kiraga nti eggwanga terinunulwanga. Bibimu ku ebyo ebyabatwala mu nsiko okulwana. Omanyi omukulu yali ono Kazoora, Mzee John B. Kazoora yafa. Kakati yawandika akatabo ke Betrayed by My Leader. Akatabo ako kamuleetera ebizibu, naye Miriam Matembe bwe yali ayogera mu kukungubaga yagamba nti yali mwana muto nnyo omugenzi, yali mwana muto nnyo. Museveni n'abasikiriza n'abatwala n'abakuba ekipiiti n'abatwala mu nsiko. Kati n'abalekikyaringa nga abalekikyaringa bigambo birungi byokka. Nga juzi bye nakusomera wano mu inaugural speech ya General Museveni, speech gye yasooka okuwa nga kyajje alayizibwe wali ku parliament, byonna bye yayogera nga mu butuufu olabira ddala nti mu butuufu yoyo era baamuwaana nnyo, bakitaffe baamuwaana nnyo. Museveni yamala yateranga okuddaawo ng'alaba amawulire n'agamba Museveni alina amagezi kituufu gwanga amagezi agalina, naye ate n'okuwuttanya okukyanga okukozesa amazima n'agakulembeza naye nga eri wansi wajjudde bulimba, ate awo kafulu nnyo nnyo mu ekyo teri akimusinga wano e Uganda nsuubira okuba nja okuba ne mu nsi akwata kisooka. Kakati munnange Katinda Otafiire, Meja General Kahinda Otafiire akiraba nti mu butuufu bw'abanga Besigye tasobola kubeera ng'awozesebwa myezi 8 ali eyo mu nkomyo, ali mu nkomyo. Ekituufu kiri nti yandibadde ateebwa kubanga teri Munnayuganda alina kutuuka ku sseeryo abeera akoze eki. Kakati munnange Otafiire nga bwe nkutegeezezza nti mu kibiina kino ekya NRM yaviira ddala ku ntobo yakyo eri, si be bano abalinnyira ku Entebbe Road oba ali ku City Square, no, bo baatandikira ddala eri. Kakati munnange ono atugamba newankubadde Besigye bagamba yazza omusango, kale singa kiba kituufu kale nti Besigye yazza omusango, nga yazza omusango gwonna, gavumenti kitegeeza nga etambulira wansi wa ssemateeka, kigikakatako okubeera nga etukakasa mu kkooti okusinga okubeera nga emukutte n'emusiba nga bawa ebisongasonga ebitaliyo.
kugamba nga tebamuwozesa bamusibye naye nga tewaliwo bateri muntu amanyi ddala nti Besigye agenda kuwozesebwa ddi. Waliwo buli kaseera nga batubuulira bino na biri bali mu doyi oba bakiyita batya ekyo atali doyi bali muki mu maama yazadde. Kakati munnange Kahindo Tafiira agamba nti okuleka ekyo nga kimaze okubaawo ffe nga general public tujja kusigala tukiraba nti Besigye bamulanga bwemage naye nga tebalijjukira omusango bagumusalira dda. Olaba Andrew Mwenda wano nga ayogera ku talk shows bwe bamugamba bwe bamuwakanya amanyi n'okubuukirako ddala waya oba akifunamu kiteri amanyi abeera okwo Besigye twayitukire Museveni ayi bannange Andrew Mwenda omumanyi. Kakati munnange Minisita Kahinda Otafiire era ndowooza be bano bye tulinayoko abamu bono wano gye bali bangi basirika ku mitima gyabwe basirika balaba ebigenda mu maaso bikyamu naye kati bano be bavuddeyo nga bali mu gavumenti ne boogera era balijjukirwa. Tulaba nga munnamawulire omu yaŋŋambye nti Kahinda Otafiire oyo tebaamukwate abasajja bano bamanyi okugira ebintu mpola mpola bwe batyo okukakana nga bakuvunaanya ebisangosanga era okukakana ng'oli mu kkomera nti anti oyagala kujjayo Besigye kale katumuti gwe tukuzzeeyo mu ngeri efaanaganako bwetyo kubanga bo tebasonyirirako ddala. Kakati munnange bw'atyo n'ayongera okubeera nga akakasa nti ekifo kye oba endowooza ye ekifo kye mu ndowooza kiyinza obutabasanyusa nti endowooza ye weetudde eyinza obutasanyusa abantu abawerako mu certain political circles bayinza obutasanyuka. Kati Muhoozi ayinza kusanyuka yadde n'akamu jjukira tebakwatagana Kahindo Tafiire General Museveni ayinza kusanyuka yadde n'akamu kubanga yakimanyi Besigye mbi yali ayagala kumutta newankubadde nga intelligence reports zonna nfu ze babadde bamuwa naye eya Besigye ayinza okukkiriza nti ntuufu naye eyo ntuufu. Kakati munnange kale bw'atyo Kahindo Tafiire agamba newankubadde nga endowooza yeyinza obutasanyusa abantu abawerako mu certain political circles naye bw'atyo ayongera okubeera nga akinogaanya nti ye alina kwogera mazima era nti okwogera amazima kyamakulu nnyo okusinga okubeera nga nti okuuma obwesige mu byobufuzi nti Museveni abeere nga akwesiga nnyo political loyalty maintaining political loyalty nti Museveni abe nga akwagala nnyo oba Muhoozi abe nga akwagala nnyo kati nga Andrew Mwenda bwali n'abalala kati yagamba nti okwogera amazima kiyinza okusinga ekyo kiyinza okusinga kiri kubanga ge mazima ate nga ge mazima kubanga ajjukira nti Uganda yeetambulira ku bulimba giri Museveni ebbanga lyonna oba abo bonnyini abalwana naye mu nsiko kubanga mbadde nkyakunyumiza story nagikomereza mu makati nti nga njogera ku muzeeyi John B. Kazola nti Museveni yabamatiza nga bakyali bato yali Miriam Matembe yayogera nti Museveni yabamatiza nga bakyali bato n'abatwala mu nsiko kati n'atandika okubeera nga abalekikyalinga kubeera nga bwe walabye speech ye bwe yali nga yakawamba nga akakasa nti bane tulina tambulira kuno tulina tambulira ku layini eno tulina tambulira mu layini eno essaawa yakakati layini yagivaamu ddaba pu ali ku kyettako oba alagawa so nga bano ba muzeeyi John B. Kazola era still okulemera ku mazima oba ku bigambo bya Museveni bye yalinga abalekikyalinga mu nsiko ate kyekibaleetedde okubonaabona ebbanga lyonna kubanga ekyo kibaleetedde okubonaabona okutuntuzibwa ebbanga lyonna era bo loyalty baali bagifiirwa dda kubanga bajja ne boogera amazima naye ng'ate tebaalina musango baali batambulira ku ebyo bye yabakola ki bye yabagambanga mu nsiko mulina kuba bwe muti ne bwe muti ne bwe muti bwe baatuuka okubeera nti babigenderako banga okumuwabula nti ovudde ku mulamwa aya baasi awo n'atandika n'akyusa kkala nga Chameleon ti n'amazima gennyini ge yabaleeterako nago gennyini gaali ga bulimba. Kakati ye Kahindo Tafiire agamba nti munnange nti okumaintaininga political loyalty mbu obeere muganzi mu byobufuzi eri General Museveni ate amazima gasingako wakiri yogera amazima era bwe kyandibadde
tibwerabira abamukisa transport services gye bali nnyo gwe ayagala okutambuza mu ggwanga wano bakubire ku 07419 32773 07419 bwe bamukisa transport services ate nga ne dokita waali nnyo wano ku Uganda at large bw'obanga olina ebirwadde ebikuluma tofa nabyo dokita waali mugezeeko kubanga abantu bamugezezaako bangi nnyo era ne bafuna enjawulo ey'amaanyi obujulizi bwe buli obukwatibwako ate nga ne Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka ery'ekyapa bo badiringa mu ttaka lya kyapa lyokka aba Timo Property Consultants Limited balina construction company esobola okubeera nga munnange ekuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo ate nga bakuyambako kubeera nga bakutegeeza engeri gy'oyinza okukkirizaamu bw'oba ozimba n'olema kuzimba nnyumba kuteekako musimbi nga teggwa be ba Timo Property Consultants Limited bano munnange balisobola okugobera ku nsonga z'ebyapa bano okubeebuuzaako bw'oba olina kyoyagala okumanya aba Timo Property Consultants Limited balungi nnyo ku nsonga eyo kakati munnange Minisita Kahinda Otafiire bw'atyo nga ayogera kati ng'omusezi agula essowaani ewatali yadde n'okuluma mu kigambo yadde n'ekimu era nga agezaako okulaga wayimiridde era n'atugamba nti position ye might be unpopular within certain political circles nti abantu abamu bayinza obutayagala kyayogera oba mazima gayogera naye nga ge mazima aneereere Besigye bamulanga bwereere kakati munnange bw'atyo ng'agamba nti Uganda mukulabula nti bweremererwa okugoberera amateeka oba okuteeka ekitiibwa mu mateeka kino kisobola munnange okutuzza emabega mu biseera biri bye bajjanga bavumirira ebyalimu effujjo n'okulinnyirira abo aboogera ku bibaluma okubalemesa repression n'agamba nti ekyo munnange kitegeeza nti kiba kitutwala eyo ku kikubo ky'ettaka gye Museveni kye yakwata edda kakati n'agamba nti nno Uganda bw'okuba ekifaananyi eky'ebizibu bye yayitamu emabega Otafiire agamba nti ye kennyini yalabako ebintu ebimu naddala mu rigimu ya Amin ebyamulumya ennyo omutwe era ebyewuunyisa ennyo abantu okusinziira ku Otafiire nga bw'atunnyonnyola era n'annyonnyola n'agamba nti ajjukira omusajja omu nti omusajja ono Amin yamusonyiwa mu lujjudde naye munnange omulambo gwe baagusanga okumpi n'amaka ga pulezidenti mu nnaku ezaddako naye ng'ate Amin yali amaze okubeera nga amusonyiwa oti amusonyiye naye mu nnaku ezaddako omulambo gwe baagusanga ku maka g'obwa pulezidenti aga Amin era n'agamba nti nno okulya olukwe oba okulyamu olukwe olw'engeri ng'eno n'enfuga etatambulira ku mateeka era nga bino byalumanya abantu bangi nnyo era byabakaka okubeera nga bakwata emmundu ne bagenda okubeera nga balwanyisa tyranny okubeera nga balwanyisa bannakyemalira kakati Otafiire bw'atyo agamba nti nno Otafiire akuba omulanga n'agamba nti okuleka ebintu nga bino ebitali bya bwenkanya oba injustice nga eno okubeera nga ekomawo mu ggwanga kitegeeza nti kino kiba kigenda kuleetawo embeera enzibu ennyo naddala bo nga abaalwana nga balwanira ekyokununula eggwanga n'okumalawo ebikolwa ng'ebyo nti kiba kigenda kuba nga kiyisa olugaayo mu kwewaayo kwe beewaayo naddala munnange nga bonna balina omutima gumu gwakuulafuuba nakubeera nga banunula eggwanga lyattu Uganda kakati era bw'atyo ng'agamba nti bw'otunuulira embeera DPP Directorate of Public Prosecutions gyakwasaganyamu ebintu alabira ddala nga yakibogwe era ono munnange amukubiddemu ddala ebituli tutera okwogera ebintu nga bino netudda ne twogera bannange naye nga abantu abamu bagamba mwemmala googera mutegeera biki mwe temumanyi kaakati mutugamba nti temwaliwo ku mirembe giri
egy'Abaamini singa mwaliwo bwe singa twaliwo ku mirembe gy'Abaamini mbu twandibadde tetwogera bwe tuti naye kakati abaaliwo ate baba kugamba nti already biri ebyaliwo kati mu myaka 40 bw'obiddamu kitegeeza ate ggwe ate obeera bubi nnyo oba bubi nnyo eri Uganda kubanga bali bo Baamini n'ebimu bye babanenya okubeera nga bakola ate bo si be baabikola ate bano be baabikolera ddala kubanga Yoweri Museveni abala emyaka 6 era baamala emyaka nga balwanyisa Amini nga bakozesa obukodyo obw'okukyayisa ze gavumenti batta abantu batega zibbomu bakola biki bamukyayise era nga n'enfa ya Bendikito Kiwanuka eriko obubuuza bungi nnyo tabandi Amini wano yaleeta obujulizi kimotoka eyo gye batta mwe bawambira Bendikito Kiwanuka ate mbu baagiraba n'omukulu ng'agikola ki ng'agirimu tabandi Amini yabyogera wano era n'agamba nti baali bataddewo already tribunal enoonyereze Amini ng'agitaddewo enoonyereze ku nfa yaani ya Bendikito Kiwanuka nga bali mu kunoonyereza kakati Museveni yeekuba jjajja awandiika mu katabo engeri gye yasimatukamu okufa bagenda okuliira nga n'emmotoka yali waawo ho bannange nga n'emmotoka yakola ki yali waawo yensonga lwaki Yoweri Museveni ayagala buli bwaba bajjukira Beni Kiwanuka Museveni avumirira nnyo Idi Amin nnyo kubanga ayagala ebikolobero ebiri bimubeereko naye nga already bannange ebyawandiika akatabo kali ka Master Disiri kayina engeri gye kamukuba gye muganda wange abaana be babeera balaba kaakati alina okubeera ne yeewozaako naye ndowooza okusirika kitegeeza kuba ku musinzi kaakati munnange ono Kahinda Otafiire mu criticizing the Directorate of Public Prosecutions DPP era nga agamba nti ono DPP alemereddwa okubeera nga aprovidinga oba ateekawo legal justification for Besigye's continued detention nti alemereddwa okubeera nga ateekawo ensonga ey'omuggundu ku lwaki Besigye abeera mukomera abawangalidde mukomera okumala ebbanga eryo era ng'akyali mukomera alemereddwa kati bw'ati munnange n'asuggestinga ateesa nti bwe kiba nti state tesobola kunnyonnyola misango Besigye ddala gye yazza bwe kiba nga tesobola kuginnyonnyola emisango egyo kubanga kitegeeza nti Otafiire mu kutunulamu nga tebuli musango gwe bayinza kunnyonnyola wabula bati awo bonna omanyi Ssemujjunganda yagamba nti Museveni osobola okubeera nga bw'asoma ng'olina ekitiibwa n'akukozesa ensobi n'olabika nga ataasoma ng'olabika nga akaana ka nassale abantu ne bakutunula bagamba nti bannange n'ono yasoma kumba akuliko eri akuwa biragiro kola oti nkugambye oti kati munange omaliriza ebitiibwa byonna abyambudde abantu nga batunuulidde ggwe kakati DPP bano bo munange baakaata kubanga omuntu bw'aba talina nsonyi nga atunuulidde ensawo yokka pepa sente zijja ate nga eyamuwa omulimu mukama we yamulagidde ate anaagaana tokola by'ayagala tajja kulema kukola by'ayagala kakati munnange Otafiire agamba nti bw'oba tosobola kunnyonnyola DPP alemereddwa okunnyonnyola okuwa ensonga ey'omuggundu lwaki Besigye ali mu kkomera bamusibye ebbanga lino lyonna ate era akyali mu kkomera alemereddwa n'emisango gyennyini tasobola kunnyonnyola nti misango gino na gino gye yazza kakati munnange bw'atyo n'ategeeza nti kiba kitegeeza DPP talinaawo right yonna ekumira Besigye mu prison mu kkomera talina sisuubira nti Besigye ayinza okufuna looya asinga ku ono sisuubira kakati muganda wange bino singa ffe tubadde tubyogera baali badde bagamba nti mu Uganda atulaa gye mumala googera kakati muganda wange omusajja ali mu script gye tubadde tutambuliramu naye mwatambulira kakati agamba nti Dr. Besigye tasaanye kubeera ng'asibwa kubanga DPP tasobola kunnyonnyola misango gye yazza tasobola kunnyonnyola gye yazza jjukira nti ono munnange Besigye yali personal physician owa Yoweri Museveni mu nsiko yali amujjanjaba
timu nange mpulira wano wannuma katulabe kankube kayiso kankube painkiller era na teyamuwa butwa teyina kye yamukolako kikyamu era Museveni yeewaana nga bwajja okuwangaala ennyo kitegeeza nti Besigye yamukuuma bulungi era yamujjanjaba bulungi mu nsiko kwegamba amuleetera okwejjusa nti oba singa namutabuliraawo akantu n'ayitirawo kakati munnange yakwatibwa mu ntandikwa y'omwaka era nga ensonga zakulya mu nsirukwe mbona kwagalako Tajeno Museveni ebbanga lyonna Besigye abadde nga gyakwatibwa ku nsonga ez'enjawulo baamusibako dda nti wuuyo simanya yayagala maidi we mujjukira bwe yasooka okwesimbawo mu myaka gya 2000 eyo 2000 nti nno yayagala maidi we ate buuyo kale baze bamukwata emirundi mingi nnyo Besigye kakati ba legal experts ne ba human rights organizations zivudde ne zivumirira ensonga eno ez'okusiba Dr. Kizza Besigye ebbanga lino lyonna babadde nga bajja bazivumirira kakati nga Otafiire tuddayo ku bigambo bye ono ng'akozesa platform gye yabadde aliko memorial lecture gye yabaddeko kati yakozesa platform eno okubeera nga akakasa era ng'agamba nti eggwanga liringa emmotoka era ng'agamba nti singa litandika emmotoka etandika okuwaaba okuva ku kkubo kiba kitegeeza nti guba mulimu gwabo ababeera baliwaawo mu kaseera nga basobola okutaasa singa oba otudde wali nga mu co-drivers seat ng'olaba driver emmotoka emutagalako katugeze oba afunye ekizibu kitegeeza osobola okukwata steering bwoti n'ogiza ku kkubo bw'obanga omanyi okuvuga kabe kasinge n'oyisayo n'okugulu bwoti n'olinnya oba ku break mpola mpola okusobola okusiba okitegeera paka kabe kasinge oyinza n'okuyisa ekigere bwoti n'olinnya ku break nga bw'otereeza bwoti osobole okusiba muleme kufuna kabenje kakati bw'ati agamba nti mu scenario ng'eya Uganda kiba kitegeeza nti mugaso gw'abakulembeze ayogedde ku bakulembeze saabafuzi abakulembeze mu Uganda naye mu NRM bali abakulembeze kakati yagamba nti mugaso gw'abakulembeze okubeera nga munnange bakwata steering okusobola okuginyoola emmotoka edde ku kkubo ereme kukurashinga kakati NRM tukimanyi bulungi nnyo nti eri kukikkirira Yoweri Museveni already yakwata dda kiri ekyettaka oba ekigenda wa teri amanyi kigenda mu geyeena kakati nga bakahinda Otafiire bo abaliwo ba responsible leaders ne basalawo okujja okusobola okubeera nga bataasa kakati era wano wakubidde omulanga eri bannabeffizi bonna okuva ku sides zonna okubeera nga obutakkaanya bwabwe ababamalawo mu kuteesaganya era n'alabula nti olutalo olw'omunda terulina kalungi terulinawo muwanguzi gwe luleka okuleka abo bakaawonawo naye nga balina ebiwundu era bw'atyo n'akuba omulanga nga avumirira okukozesa eryanyi tulina kubeera nga tukozesa makubo g'amateeka era n'alabula nti okusirisa ab'oludda oluvuganya nga bakozesa eryanyi ekyo kikyamu ng'agamba nti ebikola ebifaanaganako ng'ebyo bireetawo okwawulayawulo oba enjawukana ate nekireetawo obutali butebenkevu tugamba okusajjula embeera kakati agamba nti Uganda nga bweri nga bwagiraba nti tesaana kubanga eddamu okuyita mu cycles zeyayitamu kugamba okuyita okudda emabega mu nzingu zeyayitamu emabega eyo ez'emitawaana kubanga ebyafaayo bye si birungi yadde n'akamu okusinziira ku mbeera eriwo bannayuganda basaana okubeera nga munnange oba oli awo bagenda mu maaso najjukira nti bano bo batugamba nti muve mu byobufuzi mubireke bwe muba mwagala
emirembe mumutuleke ffe tufuge mumubeere awo mwebake mukole byammwe ffe mutulekere ebyenfuna n'ebirala byonna mumugende muli obukunkumuka bwammwe bo yendowooza yaabwe bwetyo bweri kakati ate obwezi bwawe buva kubanga era kiba kyetaagisa ate oba oli awo oba okozesaamu ku ngeri ya jeeke omuntu omukwate ku nkoona munnange genda vaawo kubanga bali bo bwe bakola ki singa ekyo otafiire kyayogera kikola ku mbeera nti omuntu akkiriza nti ddala mu butuufu obuyinza kambuweeyo eri abantu naye kati okusinziira ku mbeera eriwo twaddayo dda gye twava era twolekedde kukwata ku nkoona gye lulaga ng'oligamba nakugamba kakati bw'atyo agamba nti amaloboozi ag'emulugunya tegalina kuyisibwa oba gye gava abo ab'emulugunya tebalina kuyisibwa nga baziba misango era nti obulabe obw'amaanyi obwa ddala buli mu gavumenti kugaana kubeera nga erongoosa ensobi zaayo naddala nga ewuliriza abo abagisala ensobi munnange kati ndo lwaffe oba yabaddeko kisinage simanyi okwogera ebigambo nga bino oba naye yakitegedde nti basajja bano bayinza okwagala omukola bwe bati kati kanjogere tutuno ndaba tugenda mu 2026 nti singa babeera bakyanze ebintu bye baagala nti tebagenda kunziza simanyi tikati kanjogere kakati munnange nga atuwa ekyokulabirako eky'obutendekebwe mu magye military training otafiire bw'atyo n'atugamba nti genero ow'amaanyi oba ow'ekitiibwa genero ow'amaanyi ow'ekitiibwa kwe baamulabiranga nti tebaamulabiranga ku abo nti oba abaawangulanga entalo n'emmundu naye abo abaasobolanga okubeera nga beewala olutalo okubaawo bajenero ab'amaanyi be batenda bebo bajenero kwegamba nga takkiriza lutalo okubaawo asala amagezi okulaba nti ekizibu ekiriwo kiggwawo naye bano abaakwatanga emmundu okugenda okulwana abo tebaabangawo nakantu kalungi konna koyinza kubeegombako kati n'agamba nti mwe mukyali awo naye Uganda ekyasasula amabanja ag'emmundu ezaalwanyisa Idi Amin ti emmundu Uganda katugeze emmundu n'Amin kennyini ze yafuna nti Uganda ekyasasula amabanja ago n'agamba nti mu nsi eno nti emmundu ezo zennyini bwe tuziraba ng'ekintu eky'okuzannyisa ati oba ekyamakulu nti ekiri awo ate era sitiiri era emmundu ezo ziba zoolekezebwa bannayuganda bennyini ziba zizze kununula ate era sitiiru ne zitunuulira bannayuganda bennyini mirambo ne gikola ki ne gigwa kakati kale bw'atyo n'agamba nti obuwanguzi obwa ddala buli mu bwerufu na kwogerezeganya wamu n'okutambulira ku mateeka ne mu nkola ey'obwenkanya so si kubeera nga ate otuntuza abo abakugambako aboogerako ku bigenda mu maaso political repression no era n'ayongera okubeera nga anoganya ensonga eno n'agamba nti abakulembeze mu NRM abakubira omulanga n'abo abali mu opposition okubeera nga batuula bateesaganye era bawulirize amaloboozi ago agabagambako oba ag'emulugunya oba mabi makambwe ku sayidi yaabwe mu ango yonna gye gajjiramu tebasaanye ate kubeera nga babuuka bubuusi nti ngenda kubakolako ngenda kubamalawo sikyayagala na kusoma byano civic education mu bijjeewo saagala baŋŋambako kakati munnange bw'atyo n'akuba ekibuuzo n'akyolekeza eri gavumenti nti oba ddala gavumenti eno etegeera ebizibu by'abantu nti eyinza okubitegeera singa eba tesobodde kubeera nga eyogerezeganya nabo gavumenti esobola okutegeera ebizibu by'abantu nga teyogerezeganya nabo ekyo kibuuzo kiri awo Kahinda Otafiire nga annyonnyola kakati
nga amaliriza bw'atyo yagambye nti obwenkanya buli munnayuganda yenna ddembe ery'okubeera nga afuna obwenkanya, buli munnayuganda. So si kwegamba kubeera nga obwenkanya bantu batono nnyo ababutuukako, abafamire eri bokka biba buli kimu kintu ekiba kibanyigiriza mu constitution nga bagenda bakikyusa tebaagala kumanya. Kakati n'agamba nti nno buli kikola kyonna ekyokuwakanya okwekalakaasa katugeze ne bwe kyandibadde nga tukisanyukira kirina okubeera nga kitunulwamu mu ngeri ate ey'amateeka era eri fair legal framework. Era n'ajjukiza abaabaddewo nti oba oli awo kooti katugeze okusala omusango oba okuwulirwa mu kooti tekijja buzzi nakubeera nti nno ate kijja nakuvumirira nti kisobola munnange oba oli awo ate omusango okubeera nga gusingibwa n'abo bennyini be bavunaana ku sayidi eyo kiyinza okubeera kya njuyi bbiri, aidha kubaako asinga ne kubaako gwe basinga. Naye n'alemerako nti legal process mu mbeera yonna erina okubeera nga ekwasaganyizibwa ate mu kaseera konna. Otafiire bw'atyo n'alabula nti eddembe lya Besigye ekisooka balitadde ku stage lirina okubeera nga litunulwamu. DPP olidde yalabuddwa dda nti alina okubeera nga ebintu abikwasanya mu ngeri y'ekisajja kikulu ng'omuntu abuze kumugamba ng'eyasoma. Kakati munnange Uganda nti ensonga za Besigye okubeera nga zikwasaganyizibwa bwe zityo kiba kitegeeza nti ekyo kikwatagana na credibility eya entire judicial oba justice system. Kubanga abantu babeera bagitunuulidde ti ddala mu butuufu enkwasaganya gyekwasaganyamu ebintu esigeddamuzi lyeri lisaanidde, kubanga jjukira nti Dr. Kizza Besigye omulamuzi Baguma basalawo dda ne bamugamba ave mu musango gwabwe nti guveemu munnange gw'olina bias, oli biased. Kakati bw'atyo n'agamba nti eggwanga oba state bw'esalawo okubeera nga ate amateeka ge baga constitution bo bennyini basalawo okubeera nga ate bagamenya, kiba kitegeeza nti awo emirandira gyonna foundations eggwanga kwe lyazimbibwa kiba kitegeeza nti zonna ziba ziweereddwawo. Kakati muganda wange ebigambo bino ng'amaze okubyogera bangi baabaddewo era waliwo ababadde babikkiririzaamu n'abamu nga bagamba Besigye otafiire alyose n'ayogera ku nsonga eno era emizira negikola ki negivuga. Naye ng'era waliwo abalala bakoteka bati nja kuloopayo tugenda tumugambe ate era nga olwedde bamugambye dda nti otafiire ali eri ne kati baba bagamba Muhoozi, ndowooza Muhoozi yabituuse wa kitaawe kubanga alabika Museveni si mangu wakutuukako ku nsonga za security. Ngina kugamba Muhoozi n'akola ki n'agendayo nze bwe kindabikira. Kale munnange sigenda kusukkako nnyo wano kubanga ebintu ng'ebyo tutaani tubimanya era abantu ng'abo booli awo munnange batuyambye kyaddaaki ne bavaayo ne boogera kubanga sika tufuna amaloboozi ng'ago oba oli awo tujja kutegeera nti tetuli ffekka ffe nga bannansi tetuli ffekka kubanga okusinziira ku biriwo muganda wange nga abasajja bagezaako kubeera nga bakola effujju ku bantu naye nga bagezaako kulaga nti bakikolera mu mateeka era babiwaana ne batuuka n'okubeera nga obumenyi bw'amateeka ate bagenda mu palamenti ne babufuula amateeka agaluma bannayuganda mu UPTF Act. Ekyo munnange kyewuunyisiza ddala era eggwanga lyaffe liba lyetaaga kubeera nga lisabirwa. Kale nga bwe nkutegeezezza sigenda kusukka nnyo wano. Mukama Katonda akuume.